Embeera mu kibuga Masaka teyawukanyeeko nnyo n'ebitundu by'eggwanga ebirala byonna nga n'eno abakkiriza bakedde kweyiwa mu masinzizo okujjukira amazuukira ga Yezu Kristo. Wano ku Lutikko ekitovu emmisa entukuvu ekulembeddwamu Bishop John Baptist Kaggwa. Ono mu kubuulira kwe awanjagidde gavumenti okussa ekitiibwa mu bakulembeze abagivuganya nga Dr. Kizza Besigye. Ono ategeezezza nti talaba nsonga lwaki Dr. Kizza Besigye asibirwa awakaawe ekikolwa ekirinyirira eddembe lye nga munnayuganda kubanga okuva okulonda lwe kwaggwa taddangamu kukkirizibwa kufuluma maka ge. N'okwata ejjinja olwanyisowe mundu okufuna obugaawa nsonga kyeri wansi singa tusobola okugisimulayo netutula ku mmeeza emu netulaba engeri ey'okumalawo oba obutategeeragana obaki. Bishop Kaggwa era avumiridde nnyo ekikolwa eky'ekibba bululu ekyeyolekera mu kulonda okwa Kaggwa kyagamba nti kino kiba kizza ggwanga mabega. Ng'ogyeko okukuuma emirembe tulina okukkakkana wansi, tulina okunoonya efeere eva ku ki lwaki mu budde buno ekize mu budde buno tugiyunge ku byobufuzi obaolyawo si byabufuzi, tugiyunge ku byokulonda obaolyawo si byakulonda, naye buli omu yeebuuze lwaki kakati. Mu ngeri y'emu era Bishop talemye kwogera na kulwanagana okuli mu bitundu by'e Rwenzori. Bw'atyo n'asaba gavumenti ensonga zino ezikwate kintu kikulu kubanga zandisajjuka n'okusingawo. Mu mirembe amaanyi tugalya singa enganga yali emaze eti enkoko ono abantu ba Katonda buli muntu affe buvunaanyizibwa bwaffe obulangi ffenna tufukamira mu maviivi gaffe tusabe emirembe. Bishop Kaggwa era yennyamidde ku bbula ly'emirimu eryeyongera mu ggwanga bwe lukya kyagamba nti kiva ku bantu okunyooma emirimu egiriwo ate nga gye baagala mu kiseera kino teginnalabika ekintu ekyongera okussa eggwanga lino mu buzibu. Basuubiza bannamasaka okukolera ewamu okutwala ekitundu kyabwe mu maaso. Ensi Uganda yafuuse ng'ensi y'abakyetwala. Buli muntu wali asaawo sseŋŋenge n'alamulaawo. Mukama wange Omusumba, twagala okufaanana ng'eggwanga etalina nnono. Tufaanana ng'eggwanga lye bagamba nti kimu kisoboka. Era bwe bizibu bwe tulimu, tuli ggwanga nga kimu kisoboka. Mukeera ku makya ne kuba akawunnyendo. Ate n'obayo bakirimaanyi ne bakwata emiggo ne bagirigita abantu. Bo ne badde waka nga bagamba batubamalirize bakiddangamu olulala. Kyakuddanga tukuwe byonna bye tuba tuyiseemu ate era n'okwebuuzaako. Oba oliawo basitula yaffe Bishop y'okulembera nti aliko okulowoozaayo ku nnyumba y'abakateyamba mu ssaza kubanga abantu basula bubi bali bubi tebalingaayamba oba oliawo kuyinza okutandikiraawo bebenda kulowooza kubatukako okugaku okuzokka n'ekintu ekyalibeerera okulaba nti tubayamba nabo babeeko obulamu bwesiimisa